Abadde akulira akakiiko akagabaliza ettaka mu kitongole kya Buganda Land Board Omukungu Levy Zzimbe afudde obulwadde bwa COVID-19 obumazeeko ssabbiiti 2. Embeera mu maka agasangibwa nnyo ebadde ya kimpoozi nga tewasangiddwa muntu yenna okuggyako ttende zateereddwawo n'ekyoto ekyakumiddwa. Kuno twakaziika gye twaziika abantu 3 kati olwaleero twakaziika olwaleero ssaawa zino zigenda mu ttaano omu tumaze okumuziika kati bannange kyenkubiriza abantu tulabe nga tulwanyiza COVID ono naye tutya ffe bennyini ffe tulina okwerwanako. Tuzeewo ku kyalo Kasisi mu ggombolola busukuma wakiso kyagenda okuziikibwa nga bali mu nnaku oluganda ng'akulemiddwa muto omusangizi nga muganda we bategeeza nti abasobola bagamba nti olwa COVID-19 kyokka tebasobola kumulabako okutuusa wafiiridde. Twawulira obulwadde bwe agenda ku kitanda naye olw'embeera eriwo tetwasobola mulabako tetwasobola mukyalirako tukomuniketinganga nga batubuulira embeera. Agambye nti yabadde ayamba mu buli kimu ng'ab'ekiko okuva kitaawe bwe yafa. Ababulizi bategeeza nti Zimbe yamenya ekitundu kyabwe omuli okusomesa abaana okuzimba enguudo amasinzizo abatali kusosola mu ddiini ate ng'ayagaliza. Taata yafa mu 98 Zimbe yekayina akavalo okusoma ffenna tuweeredde bulungi atulabidde bulungi ffenna tusomye. Tufiiridde omusajja ow'amaanyi atayawula era atukozemu omulimu munene nnyo nga famire. Simon Kabogoza akulira ekirungo kya Buganda Land Board ayogedde ku mugenzi gabadde omukozi atomuulize eri Ssaabasajja Kabaka. Naye wakati mu mbeera y'obulamu bwe ebadde ejja ng'ekosebwa abadde awaayo obudde bwe n'amaanyi ge gonna okusobola okuweereza kabaka we. Ye muntu gw'obadde olaba ng'aweereza kabaka we nga teyeebalirira. Asiimye Katonda olw'obulamu bw'awadde Zimbe n'asaasira aba Buganda Land Board n'ab'enganda olw'okuvibwako omuntu abadde omugaso. Twagala nnyo okutuusa okusaasira eri famire eri nnamwandu n'abaana wamu n'ab'ennyumba ey'omugenzi Levi Zimbe. Kati Zimbe yegatta ku Buganda Land Board mu 2003 okutuuka mu 2007 nga ssenkulu wakyo n'awummula Ssaabasajja Kabaka n'asiima n'amuteeka ku lukiiko olufuzi kwabadde nga memba wa board era nga yakulira akakiiko akagabaliza ettaka. Afidde ku myaka 72 ng'alesirira abaana ne nnamwandu. Zimbe ajjukirwa nnyo ng'omu bwa ssentebe ey'okutaano abakolera ennyo Mpigi mu myaka egy'ekyenda nga giggwako n'2000 ng'atandika. David Tamale yakusakidde eggulire ku lwa Bukedde TV.